Amanya ndobozi wa MTMC SMX representing straight out SMX media. Waliwo story gyogenda n'okola naye mazima ga Katonda. N'olyanga naawe kutteko n'oweteeka mu ngatto z'oyo gw'oli mukolako story. N'ogamba ddala singa nze nandibadde mpulira ntya. Efaananyi ebyo bye mulaba eyo couple ebadde trending ku social media abantu abamu nga mulowooza oba just story kiri awo naye bino bituufu ate era nga byawano mu Uganda. Oyo omukyala bambi bamuyita Anita, oyo omwami gwe mulaba mu bifaananyi bamuyita Roy. Anita ne Roy bagenda ne bayanjula, mu kumala okwanjula ne bagenda ne bakola n'embaga ku church yali okulwa mukaaga embaga. Bayanjula within that kwanjula we bamaliza okwanjula then ku lw'omukaaga ne bagenda mu church okubagatta mu butongole ng'omwami n'omukyala. Naye ekiro ekikeesa Monday Roy yafudde nga yakamala mu bufumbo kubanga bamugatta lwa mukaaga nga yakamala mu bufumbo essaawa mbale bubazi ku ngalo. Naye omwami ekiro ekyakeesezza Saturday omwami n'abeera nga ekiro ekyakeesezza Monday omwami n'abeera nga afudde. Wedding yaliyo ku Saturday, ekiro ekyakeesa Monday n'abeerawo ku Sunday, naye ekiro ekyakeesa ku Monday ku Sunday ekiro bwe yafa. N'osooka weeteeka mu ngatto za Anita omukyala gwe yakubye embaga nga bakyalina mu honeymoon. Weekanga babadde ba preparinze oba genda mu ku honeymoon oba mu weekend etandika. Naye bambi omwami Mukama Katonda n'abeera nga amuyita. Story ne trendinze nnyo ku social media platforms. Abantu abamu nga mukikkiriza, abantu abamu nga mulowooza just be story biri awo. Naye nga bambi kituufu omugole omusajja amanyikiddwako ng'erya Roy bambi ye amazima ga Katonda yafudde. Ekyamusse tewaliwo amanyi sinti oba yabadde mulwadde gw'omuntu yakubye embaga ku lw'omukaaga bugenda okkeera ku makya ku Monday ng'oli mufu nga bagenda kubeera nga bakuziika. Onoosaasira Anita omukyala gwe bakubye embaga obeera tonnaba ku postinga bifaananyi bya mbaga ku bitu ebirabo bye bakuwadde ku mbaga nga temunnaba na kubisanukulula. Naye ogenda owulira amawulire amabi ng'omwami afudde. N'abagenyi abamu mba temunnaba kuvaawo mukyali ku bagole mukyategeka bintu mutesi mufinalizinga bintu kubeera nga mutandika okubeera nga mubijjawo. Kirabika ne tenti zabadde zikyaliwo kubanga zisemba okuvaawo mu lujja nga bakoze embaga. Obutebe nga bukyaliwo kubanga embaga yaliwo ku Saturday bugenda okukya ku Monday ng'omugole omusajja afudde Roy. N'osaasira omugole omukazi kyali mu kuyitamu mu ssaawa eno. Neera wano ku SMX media ne tugatta emikono gyaffe n'emitima gyaffe buli omu gyali mu nsi yonna yonna gy'olimu ng'oli SMX media subscribe obanga owulidde ku eno story bambi tusabire nnyo sooka weesabire Mukama Katonda olw'okubeera nga gwe akyakuumye ng'oli mulamu omwebaze then osabire bambi ne Anita okubeera nga Katonda amugumya kubanga ekintu bwe kityo okutuuka kwaliwo n'omuntu okubeera nga alwadde bakati nga mubaddewo naye gwe kuba embaga ku lw'omukaaga ekiro ekikeesa Monday ku Sunday ekiro n'obeera ng'ofudde. Gamazima agamawulire gatiisa gakanga gakuba enkyukwe naye nga mazima ddala kituufu. Neera Anita tumusabire bambi Katonda amugumye naffe tusabe Katonda tumwebaza olw'okutuwa obulamu n'okusigala ng'akyatukuumye. Ngenda sigala mbaweereza updates mpola. Olaba story yonna yonna ng'ejjiddeko erinnya Victor Rose ngenda kusaba kimu ogisharinge ogyagale kubanga mulimu ekipya bulijjo kye mbasuubiza wano ku SMX media kye mbaleetera nakitandiseeko ssaawa yonna okuva kati ngenda ku uploadinga story naye olabiramu Victor Rose omusajja yakuyimbira Love Legend omusajja n'akuyimbira Kikomande yakuyimbira Kako yakuleetedde akabimba akapya bakayita Ndese Love gw'olabira story yonna ng'erimu Victor Rose ngenda kusaba ogirabe ogiwe obudde wekiba kisobose ng'oli interested o participating oba toli interested gisharinge ku Facebook pages endala banno babali interested bayinza okubeera interested mu ekyo ekintu Victor Rose kyatuleetedde. Amanya ddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. I sign out.